sagala olekaniranye kichogeza gamba nti nze singa shira gashumba obukulu nze nsobola n'okubegirasi waneno zine sawa nze singa shira gashumba bane kubeera ng'oli muto neteshegeza nti oli muto tomanyira mukwano guno mubiri gwange ndya bulungi fefesebo batuwa Kawandi Gates ate n'okubeera omuddugavu tekegeza nti oli mukulu nedda bane esimu sango black sugar Shalom togenda kundaba mukamwa tojja kusebo kiwudde wekiŋŋambye mbusimanga shira gashumba ne bakatuuza wali nze nsiga shira gashumba obukulu nze omusinga Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tukwaniriza ku Shalom 256 is happening gwe tugamba. Kasoli akagamba ku is happening. Manya oli ku channel entuufu eya channel ya mamwa. Mama yakoze channel. Wa mchala kwenda benda kwezo ono wekimwa ono wachi nolira fulungu tokabanage fulungu lino sijali wa masanyalazi kanje eso nywe nenga lero nakulu akusatu njogera no nze sagala muntu mubi avuma abantu okitegeera wano gomulaba abakulabikira bulungi tasobola okukanga kujjeko amasanyalazi neddaga mazima tosobola kubeera nga you look like an improper fraction in math. Denominator nga nene ku denominator novuma abantu nedda tajja bitegera okende kya luzungu oyo omukyala atamanyi luzungu ataganya okuliga mu bufunze either omuntu wano mu Uganda manyoze bwe tulina mwe muli omumpi avuma mwe muli ayambadde kakonda avuma omuwanvu mwe muli omweru ow'ekiziga avuma omweru omuzaale nga muki nga mweru kati osobola otyo ovuma omuntu ekimwa nga gwe kennyini ayogeza ekikyo kilo 8 ayina obukutiya bw'emimwanga ayinako n'ogwa neighbor fulungu bayafuna omumwe gwandimaze ekyalo ne bagemulira gwonna yasanga Katonda akola mimwa namuli bakazi mujja kweyamba ate kati nga bagamba nti noleeta abakazi mu nsimba wali ng'oteekawo ne unwanted plants in the garden. She's a weed. Weed is unwanted plants in the garden. You don't say we are bringing women, then you bring sugar to stand and also bring her. Eriyo omuntu nga yafanana nnyo kitaawe. Aye nga kitaawe yafanana nga kitaawe yafanana nankani. Fulu mutafana taata we. Yafanana. Kwa nawa tetuli babituka. Kati waba yafanana. Tuli balungi kati zomwe nange namala nfanta bamubi. Ati kuba wafanana mama wo. Tiwachogera wana. Na neta sawa. Ochegera amachenga amachenga. Sibuli muntu. Kuba kati bwakafanyi nga omwala afanye jebbi abalabika bulungi wafanya sikala abalabika bulungi. Oli afanana mama babaira bafanana banyina abo. Sibuli muntu afanya talenti mubi. Eroge ogendo kigobereranga eriyo jajja musajja. Nze nkubo ogendo kigobereranga eriyo jajja musajja. Abankubira abalaba. No njogera waliwo omuntu wakuvuma. No mtu yabo otinga yeke nyini kivumo nga otandika okumuvuma yeke nyini goyinoko. You have ngomuntu bamugamba olinga gundi. Nga kye kivumo naye nga ye asinzidde yamanya abalungi gwe mama ogenda kula ku ki olikikoki gwamanya abalungi gwamanya batazadde gwawolereza simanya basibye gundi simanga talabirira mwana ono yakuta omwana gwe buli kimu yagala okibere kyo presidential buli kimu ekya president si kiki talina appointment baadi mwera kwa WhatsApp era ninawe nalabye nga avuma oba mukazi wa lilipazo mbuyeta musiimye mutima nengamba tomusiimye ne mutima nengamba gwe nerabika yabadde ensolo kati gwe tosiimye oli atambudde mukazi wa lilipazo mweru one alina entumbwe alina ebbina she's beautiful oye mama Fred mumanyi Uganda zabu mumanyi sangira ddala omuntu yenna there's a problem in this country. We are not supposed to be at the same level, but we are supposed to have the same thinking.
bugwe fana tunakuwagira NRM fana tunakuwagira no it's not mandatory tunakuwagira ekyo ofuze eki chimuno that's why there's democracy ntumuntu enna uliambo katoke kushaya lipazo muga lipazo kyakwata kyagala tomulaba mwesi tomubuukinga kubamwe abogamba lipazo kitemubuukinga ngako temuteeka bivulu so saga atwewele relevance fa abali ebbali tulowooza onodda ku TikTok onolekana lipazo ntamanyi omuntu awa opinion ye ku ndowooza yange gwe nonkayanya kati nze olunaku lumu nayogerako jenve waffe oli nangamba alimba sijava konzi kali nange nengamba kati kale ndi wakika kyamwe ate tebanzaala wamu tewandere wammwe tewantumanga asi ave bombo siba bombo nainayo omwami simanya oli munubbi sugar nainayo omwami sugar ofaana abanubbi yeah because they're also dark they're also dark. They also do the nose rings, abasinga. Abagamba mbakata buli abala abaina sirimu mu mule nnyindo mwawukanya kubala kubalamu. Nedde kintu kyangu nnyo gwe tondya kandibi oba nfa obugumba. Walina sirimu omunoonyaako ki? Lwaki omule nnyindo shu? Okay, kyeki bawumuze nnyindo abawala. Wali waŋŋaana bwe nagiwumula nakusaba ssente. Waliwo ebintu ebimu ye nga tomira panadongo omutwe guluma neighbor. I mean, it's my body. I've decided to pay a seat, have tattoos on it. Gwate goli eyo sinzira joli omuntu simanyanga awumule nnyindo simanga aba Illuminati simanga wa Anchorage simanga aba malaya muleke funo uwo mukazi genda mu kyalo noonya gwe bakuliza mu kyalo talina tatuta njala takola ki beera n'oyo ate teri muntu asinga kuyombanga mwavu anti abavu kati babula guno maka simanyi teri muntu asinga kuyombanga mwavu yamanya nti naine enjala mbusimanyanga abaawunya tata waza bulungi yenge zizaziruma tazigulira yadde jirita ayombera nza azikola ki nedde njogera mazima simanyanga batugambye abasajja bawumula matu basiyazi yali akusiyaze yali akusabye gwe kubina yo nakugamba kakati mpaako do you have any proof nti musiyazi olwokubanga awumudde ki okutu bw'obeera ne tatu simanyanga bamanyi notugamba mbu tugenda mugenda mukwano nze nina akatabo kabagenda mu ggulu n'amanya gamwe gali mu pensi kyalo muze kubuulira nze alina akatabo kamu n'amanya gamwe gali mu pensi olijjako mukunyiiza omusajja gwena siwwo ate nga bayibuli tayagala bwenzi obwo tebwali bwenzi nze nina omusajja wange buli wiiki okyusa omusajja oli bwayavuwala ng'ofuna omulala mpalisti shalom gwe b'omanyi gwe nti tonywerera mu maka. Banai, we're not all going to be the same. If your goal was to be married, omanyi bibino byebatuyigiriza tukula soma nnyo bakutikire ofuna omusajja muzimbe ennyumba muzaale okyagere obwo obulamu bwali mu Nigeria kyali Nigeria si bwe buno no bidala era nze ndaba abaana nateeka ssente mu photoshoot ku graduation nakola nengamba kale nabo mwana wazanyira mu capital ali wekulisa naye degree reasonably the first degree me I celebrate every achievement reasonably waliwo kyolaba kati waliwo mukwano gwange I'm sorry to say she's my very good friend yasasula mukwano gwange omulala nasoma n'omulenzi nadda mu bifaananyi nasoma naye mu primary namuluma essente z'ebifaananyi is it 1.6 don't remember the figure well nenga byali bifaananyi mufeekinga obulamu abali mu mawulire mufeekinga obulamu nedda wama fake it until it's real eyakubaja yakomawa video twataddanga kujja nali njagala gwomuleeta temuwana relevance kasita yagiraba akunonye omuleete tukwanyiza shom 256 tukusibwako Victoria University, the university for you. Gwagala okusoma certificate bu course oli myaka 2 okusoma ka certificate. Abagala soma abasomesa college education, you're not going to pay functional fees or application fees. That tushoni yakayeka obengo osoma. Genda bakwanya career guides bagamba londe no course gyo bolonda yegenda okuyamba ogwangwe tawo musuna ne Uganda. Match intake egenda maso. Genda we want Victoria University obengo osoma. Now juza Solange women slap abakyala lumizibanga muri mu nsonga za phase naku za phase za kasanvu ezirumenye okufa obufi twakoledde Solange women slap yakasibwa National Drug Authority asangwa mu supermarket n'emaduka gonna n'ebya Uganda gwali ebweru. Genda ofune Solange women slap gwafuna muyampi ekisukuluma abantu zibasula eddalu abantu twala kuchupa obulumi bugobe
okwalunja emimu gyo ng'okozesa Solange Women Syrup. Ne nkujjukiza gwe alina omwana tudde ekibiina ekyomusango mutwale ku St. Paul ku Dembe Senior Secondary School Kisoga abenga asoma kutwala mufaliso. Genda ewandiise St. Paul ku Dembe Senior Secondary School Kisoga obenga osoma. Era asoma enamba St. Paul ku Dembe. Kimanyi 0772 njagala ndikuwe wane eno obenga ate munnange. Badde nkutidde nti Shalom wakutte ennamba. Ya sibisobola. St. Paul ku Dembe Senior Secondary School enamba yino 0772 523786 njiddamu 0772 523786. Sema business school so tutandise mwana gwe allow me congratulate my little brother baba ona muto yatudde yafunye he got 12 first grade ati asomerawa CSI na bayakoze bubi bonna baba asomera kireka nafuna bwacho aba yakoze kati nga asomera nasomera wakiso junior aba yakoze mwana nga twayiranganye compound yali nno bwatyo twade fina fishisubi yafunye 12 yanye erinya bamwita sigena kugera chika but she's called Maxwell. Congratulations Maxwell. Si byangu. Era namugambi. Kati mutwala wa set high. Asepere ku Dembe. No. Somo dungi. Gitwa tumutwala. Ajje asomere. Tugenda kuti ogenda kubimpamba ite mu kombira. Ajje asomere. Mpola. Mba ndi a weekend. Omjala nga nkubira essimu. Nga ngamba ngende black sugar. Nga mpereze ebifaananyi. Nga Shalom muwoleza Amir. Nono omwana adictator Amir. Omwana huyo wabaita ku St. Paul ku Dembe nga tumuleeta. Tujjamuwa. Mwezi Maxwell congratulations. Ekivubuko bakyaba kikatenye kikosomye lyaki. Tugamuwa. Ajje tugamuwa. Ani first grade yoma. Sasa yanze yafuna obuna. I know. Fan chat. Sawe za bunanze. Hatu mukaga. Sawe za bunanze sagala kwewairiza. Olisa sikasi soja. Wafuna you. Ndoga asijiddamu. Zenafuna mwenda. Tekyaganya osoma malayo okusoma. Wafuna noga ungraded. Tojita yo kujiro njia. Ogoje ebibuzo tuukaawo. Wafuna 99936 tojita yo kujiro njia. Ungraded. Wandika ki ku bibuzo ofuna. Nerinnya lya mulema. Nerinnya lyagana yateka oli amunne. Oba se kyakola doodling abakola fine art. Yereso nesoka. Jebi afuna 11 owa mwenda. Nze nange ndi wa mwenda. Comprehensive. Nange ndi wa mwenda. Mali mukakasani. BVPS. Yali comprehensive yali aggressive. Primary eliwa. Nasomera Better view. Primary school. Ate aggressive lyeri wali ya secondary. Ya secondary. Mu aggressive neba. Balaga bakwasa mani. Okufuna obuna nga tweragira kwate. So omwala bakwasa mani. Ne mukwasa. Ne mwanya black sugar. Naye kakati olabo buzibu nafuna we shall get a Shalom. I'll take people through. I think over Nedero Chisoka. I'll take people through. Okumanya of side chiki yani ero okumakochi. Paka tunaba second wife. Nzina bagamba bozali. Ono side chiki mukamiro. Aba for second wife. Tetumita mukamiro aba mama wa mwana wa Amiru. Let's use those words sikwesi bakuba Shalom umanya abantu abakwesi bakonti oli mukwano gwabo. Nenga just probably colleague wo mwemanyi. Normalize using words like workmate. He's someone I know. Not a friend. Kati aba omukazi omuli akolero lokaroka nobera my husband bwesonyiwe bba wange nogamba banna emikolo gyabadde waje mutatu isekiro bemwajimaze okitegeera. So this one she's a baby mama. Dictator Amiru's baby mama. Omukyala yangambye yali abeera yajje ekisasi nga kyalidde muganda we omuwala bajje ekisasi nga kyalidde muganda we ebiseera mbu Dictator Amiru yalina obuzibu ne Becky. Mwaka ki? I'm not sure. Omwana wakwa sagala nnyo kukola ki? Sagala nnyo kutebereza bya. Bakati ne dagala lyanga. Nyonge mne kumazi. Bakwa amazzi ga staff omikisi. Agomanyi ga kisajja oba senyigali. Hibiscus. Madde funa district anu kudagala. Yeah, you need to drink a lot of fluids. Kakati ende no omukyala mukanzo kensinga namba nombenga nonya. So omukyala nangamba nti no yali abeere eno nga balinamu obuzibu ebiseera mbu waliwo bulumaazi nga ntubagamba bayawukanye tebayawukanye nga biri awo nga wali mwaka ki ogwo gwe njagala kulaba mwana ono kubanga tuba tusobola okugirira omwana tuba tusobola omulaba ne tugamba guno omutwe gwa myaka bwegiti guno bamukuweereza n'ekifaananyi ky'omukyala kera mu kyati yaffe
nenze newunyiza n'okwewunya because olaba bino byebagamba nti no osobola okunenya tosala gwakawala tonawulira gwakalenzi. This is the picture of the lady. Oyo mwana muto nekifaananyi nga kiri kimu baana ebirala nti kyeyampeereza oba si yeye ekyo kyeyampeereza kamugamba tuweyo ebifaananyi birala naye yangambye agenda kujja ku weekend ava Kayunga yadda Kayunga naye nga ekimulajanya nti dictator lwerowooza lwawaki lwabawo obuyambi kati bakoma okufuna kasente eyo mu Julaayi. So nga ye kyasaba baleme nnyo okukomerera Chosen Becky kyadde kisinga n'omuluma kwe kuyita Chosen Becky omwezi. Kiri kye nakugamba last week nti Shalom inze we tuba twawukanye I will go instead of okubeera mu nnyumba and then you deny me sex otherwise ogenda kumpita omwezi. Honestly speak, if you want me to cheat on you by the way kunkuba mugongo nze tebankuba mugongo nga sinneerabira waliwo omusajja amuyita Chris Mel womanyi ku TikTok asala wakakwagala bikaseera akomentinga kino when I bring you back a black sugar Chris Mel tukutumiddeko akwagala. Thank you darling. Ze buli anjagala mwagala buli atanjagala musabira kufa kino eddoboozi Chris Mel akwagala era asala wakala akusala nnyo. Thank you darling, I love you too. I love you to inbox me. Ekiviirako abantu okwenda abakyala ebiseera ebisinga kubanga kakuba teri mukyala mufumbo olaba abakyala bafumbo babira bayomba tewali nnyo kye bayombera nnyo era bakugamba tova ku bba wange because naawe oli mukumulya okategedde teri kintu nekiruma abakazi kwata mukazi omu nga akuyombera Shalom omugambe kati kale oyagala ki kubanga wegaba amakapu gagano nga kuwadde beziba sente nkulekera bwaba upkeep wali abana tebasoma basoma kati kiki ekikuyombya era ngompostingeko awo tetugenda kutuuka bambi ba first wife tetukipika nnyo Black Sugar singa tuba nga nkusanje kati nganze tesaka kompostinga kitwawula tetwewasizza ne things happen netwezaalamu si lutalo you embrace that in case things fail siteeka nti akuzaddemu alina okuwasa kaddemu siteeka nti omusajja akuzaddemu alina okuwasa you're going to live in unhappy homes zezo kese za depression beba abana bemugenda okuvuma byebyo sebo family nezitula nezigamba azadde mwana wafa amutwale mumwegoba alya kutiya yakawunga like right kiche kiberaliikirize nnyo eki okitegeera agenda ngali unhappy kubanga ne family y'omusajja ekimanyi nti no mutabani waffe bamukasa okuwasaani omuwala waffe bamukasa okuwasa ono omuwala family zibikola kutidda nyimiza gwe yakoowa ne bajja ne poliisi tetumuzaayo ne bagamba muwase ne bamuleta n'ebintu bye byonna byonna Shalom wamuleta omwagala kanna video gye nalaba nga omuganda w'omulenzi awerekeddeko omuwala n'akuba omukoddomi gamutwale n'amukuba n'amugamba omugoba agende wamufuna talina lubuto kati ne gufuuka omusango already n'omukyalo omwetedde okukyawa omwana ono ali mu lubuto. Yes, because now it's the reason why she's going why she's suffering. Oyinza n'okubeera awo ngeno si egoolo ye ng'abadde bannaye abantu balekera abakyala abazadde mwena abazaala abana ab'obuwala lekera okulowooza nti omwana bw'azaala addiba nedda sagamba ko waneno nze nga ndi lubuto nti nali ku mmere ya bwereere taso duti si bineno simanga myezi 3 simanga duti era nga ntula bwe kimuddira yange abasajja bakwanyira ddala bakazi b'embuto kutidda nyonyola gwe yako babaagaza ki nina n'omuvubuka we nakyogera ajja kitegeera nti yeye yali mukubi wa bifaananyi nga kwafiira naye lwakubanga banna akwana bakazi ba mbuto kunze ng'oli lubuto nali nkola bump shoot then ne muyita akole photoshoot ya mukwano gwange ku birthday nga ngamba bannaye ate yali amanyi tata w'omwana because yajjanga ku events za tata w'omwana nakubako ebifaananyi entunulira omuvubuka waliwo n'omulala yali mukozi wa TV kyokka kati tata w'omwana wange akusasula wati oyagala nze njagale kyokala nzonga mati njagala sente common sense which is not common. I mean my baby dad is your boss and you want me to date you. So today wali eri family ezimu zikwata omuwala nakwata bulungi omwana we Shalom n'agamba Shalom
walidde muwala wange ali lubuto lwa myezi 2 asesema omutwala naye nga tewali laavu awo just yali byakwelyamu maybe wasobola n'okubanga waliwo laavu naye kankubulire omukyala yenna ali eyo omusajja gwe wali osibyeko ku poliisi lwa lubuto omusajja gwe wali oloopyeko ewantu wonna nti nkoze interview nti lubuto tali kwagala era takuliima mpoziko nga kuteresaawo tekisobola kubeerawo because owulira ng'omuntu ono tokyamumanya siri mu kudefendinga abaami kuzaala mu baana ba buwala but what I'm trying to put on the table is tuula n'omusajjawo mwogere bwe kiba kigana embrace being a single mother as much as Shalom yakuzaalamu now let me tell you it's a decision for a woman nze nsinga okusalawo ku ky'okuzaala nze nsobola okusalawo nti ngenda kuzaala wasigenda kukola ki kitegeeza bwe nzaala nga njagala omukyala yenna eyo zaala omwana nga we young girls me I don't help any girl who comes to tell me bansulidde omwana kakati mbonaabona njagala buyambi my friend gw'obadde kyoli mulema go out there and work genda onoonye omulimu kola put food on the table and also don't make this child hate their father because at the end of the day toli kikyusa yo nze one time navayo nenjogera ku my experience with being a single mother because Chantwaku when I was very, very young. Naye when nachogera nali civil atata wa mwana wange, but I wanted my life to be a lesson eri omwana omuki. Yes, anemekola nze kye nakola ki. Yes. Nenga sichikola nti noba njagala bwe because let me tell nze njogera tata wa mwana wange. Bill. My baby daddy. Actually baby daddies. I don't walk on Oli Awakulya kola ki? Nkyali musungwavu. Oba naye akyali musungwavu either way side zombi. Ono aliko olaba naye namusevinga. Ate naye following kati wana yabadde na interview ke yalabye. Nampereza voice note kwene number, here's another number. Like amanyi nokubanga getting depressed obanga afunyemo obuzibu nagamba mperekerako kuvumbula. Then you sit down as friends because at the end of the day Zengo, yes, we fell out, but I really want my children to have fathers. We don't have to be friends. Siteka. Sina kutambula na Shalom wela ati natwe kutebolo kubanga yanzala munedda. Bane simusango. Omusajja okuzala munedda. Men will not say these things because they don't know the right way to say them, and when they say them, the public thinks, yes, the public and the society will judge them to amanyido obukyala. Okigedde. Owulira otya omusajja gwe wesibyeko akuzaddemu omwana tayagala na mwana we because taddeko ekibeera. Taddeko embeera. Okitegeera. Olinda tekawa mateeka nti nze omwana wange bw'aba tasomedde mu ssomero bwe liti nze lino lyenjagala. And I want to tell men, I told you even last week, oli waddembe okugenda ku poliisi omukazi n'omugamba nsobola emitwalo 2 omwezi. Hey. Omukazi akola ku poliisi. Bw'oba nga zooyingiza si musango. Tebagusibira. Nti omukazi ajoka ku poliisi. Musimuwa buyambi. Poliisi ekuwa office ereba ya bintu bya family. Family mweri. Yes, ne babatuuza ne muteesa. Muva muteseza era kati third party police kyeretawo is to make sure that you come to an understanding nti kale buzibu kishuga bolina so gwo musanda kusibira musirabiri abana ewa mukomendi nga bamusiba no hamaulana anti kati era we bamusiba ne baleta omukyala ne babatuuzera ne bogera yes era na agreeing anti nsobola kusasula bwezi okategedde just nebya rain byalimu ekibuli kumulagako ya maulana brother maulana okitegeera manze sibaawula like the names being confusing but omukyala yenna nga yagenze ku police n'agamba Shalom yanzaddemu omwana tandabira genda Shalom reporting ku police yes astating a budget nti si sebo nyabo madam gwe tosobola kusasula akadde kamu kitundu ka school fees wa mwana we goyagala Shalom asobole Shalom abasobola ke mitwalo 2-3 yego gasobola take the child to a school egenda mwezi sente nacho omutindo it is double responsibility standard itagisobola walizadde mu muntu wa standard oba nawe walifuse wa standard nkaddemu amagezi gazze
Black sugar. Nkaddemu amagezi kaze. Amagezi kaze. Yes. Bw'oba oyagala omwana wo asomere ku CSI, simanga Shimoni, simanyanga Holmes Darren, senti bali ku Dembe. Sapolo. Sapolo. Now, first things first, can you please put yourself to that standard tuko kuzaala ng'okisobola? Otherwise, Izo bandi mukadi nazala lwala. Wakayimba kasita takata sakasi. Yalina abakazi babiri. Omu wa mukyalo, si wa mukyalo. Kale omuntu kambera wa mukyalo. Azaala buli mwaka. Nabeera ow'ekibuga akola. Sebatta we yazimba ennyumba. N'agiwate side chick. Because olaba abantu abasinga babeera balowooza I've had a lot of people degrade side chicks. Bichi naye nze olaba ku ssente omusajja z'abampa. Abasobola okunkubira nga alina emergency n'emmowa. Naye gwe ezizo gwe waka za kikazi. Damu akantu ako. Ku ssente z'ampa. Gwe side chick. Yes. Asobola okera kuma it's hard. Okay, it's very hard to find a wife that gifts. I'm telling you, like, truth. Very hard to find a wife that gifts. Nakera kumachana agamba, boba achitwala, abakazi afumo bachitwala ntino for them, they now actually, rachi omusajja yetafukira ddala kitaawo. Because bachitwala ntino, kati, basically needs zange zonna and buli kimu, and my responsibility goes to you. Otandikira ku mukyala, noddako baganda be, ono simanga tasoba ne bamuleeta. Omwana wa muganda we yalemeredde okola kino gwe aba afuuse solution. Okitegeera. Inze I am not going to introduce this man to my family. Me, I'm not going to introduce this man to my family. Kitegeeza, if he's going to give me any upkeep or any wabanga alina competition chona sugar. Sugar. Inze sisobola kukubira daddy ne mugamba omwana wange. Omusajja omulala gwe yazaala mulwadde. I would rather use another excuse. No, I would rather use another excuse. Because now afuuka mwana we. The moment you fall in love, now afuuka mwana we. Anti joke nze side chick, chekati wano ndi kucha side chick nnyo. Ochegera omwana nge talina ngeri jajjiramu mu relationship. Relationship ya. Because togenda kumpasa, togenda kunteeka nti obange ndakubera second wife. Second wife yoyo ayanjula abaana be eri omwami. Me, I'm a side chick, my friend. Side chick tanjula abaana be eri mwami. Yo mwami abakimanyi. Yes. Ate tomukweka nobona bobuzi waliwo ababakweka. Oyaga abaana ba muganda wange. Mutowe. Afuka muganda we kati nganje. Kankoze ne kibuzo sugar. Side chick yakuma ku myaka emeka. Now that depends on what age bracket joli muno omwami. Okitegeera. Because at the end of the day age bracket yange omwami going no kuberera side chick ali around 45 no 50 wow 55 60 kati oli ow'ekikumi tumulekereyo banne abasa satu mu 8 n'emyaka gya babbina gibeera ba side chick wallahi eyo side koko oba side kaloli ndekera bina wange bina okubeera side chick abeera side kaloli omuntu ali myaka 5 naye mbadde nsaba tukome nnyo waneeno ku floor ya Fefe tukome nnyo ku floor ya Dodo awo Dodo ali mu 30 tukome nnyo ku floor ya Dodo no temujja kuvaawo bulungi omuntu ali mu 30 Dodo yagamba byampaka ali mu second floor byampaka n'omuntu ali mu 30 tana ba side chick no Dodo is okay Dodo can be a side chick she can tanyuma anyuma makage anyuma nga side chick wa minister anyaba makage nze kubuulira anyuma Dodo anyumira makage Dodo tanyuma kubanga asula mu apartment nga side chick tubere nnyo wama mu floor yaffe wano nawo kirabye wali anu katanyuma kati ngamba mu bina baby side chick eba side kaloli side daka no muhamu kadanyirira Black sugar side chick na bakala between 20 years 21 22 maximum ngoli mukunyonga side chick myaka 25 beyond that oli anti tukuza ku mikolo anti bali abana bafuka wa no but omuntu aina the 30s are okay no ekyo bannange era ntiddamu bw'oba ine emyaka 3 toli side chick oli side full ejime kunyo banga wasatolinga
anti kati olaba ng'omanyi omuntu musukali aluma bwati Shalom ekyo kye njagala tujjewo nti nno omanyi omukazi w'emyaka asatu aba have goals to settle No, don't settle. emyaka asatu abere second wife kali beera myaka asatu beera second wife oba beera happy rich single mother but you can't be a side chick ku myaka asatu naawe kumusajja kusivanze that is a side daka kumusajja kusivanze kati bw'oyana tati okyali myaka 2 you can be a side chick ogenda okunvumya alekera okwogera but beyond that sisi wakusanga dodo dodo muside chick tugamba kasi na musende kimami kirina sente byetwagala hakifala ffe nze ne Sky Soldier tulya bidodo kina kivuga Benz kati no dodo si mukadanyirira ye Bina baby tugamba mami oyo otagenda kuvaawo yachaji kutengula ostegera kati Bina baby ngamba mami wange alina mu sente anyamuka akamuka kavuga muka akampa mu ku weekend nenda bisaamu neto so abasa chiki ngolinga Bina baby halamu tukisazaamu tukivumirira tukimenya tukiwanda tukiwandula tugenda kola bwe tuti no Bina baby yes I would agree with you nayenze mulindo woza kigenderera ku age side chiki ntikatiddemu side chiki abako aina tanya suka myaka 2 beyond omuntu wa myaka 25 abafana nga side o myaka 25 omwana wa 25 abafana nati bakubulade ku nyimbe nakubuuza ku nyimbe kisinzira nombiri gwe bana tubaina abakazi abakadde nga omutunulira ola gwe sugar kiwe emyaka 2 ngakubuuza mu nyimbe onanaza ku mufu baga yataka okunaza Shalom ogenda kola weka sugar kiwe emyaka egi ebyogeje ebyo emyaka yakubuuza bannange tuso okunaza onanaza woli wendi uneka sinaba nakuzika kati wali kati ngashira gashumba teso mugambo bananaza omufu bambi mukaya ku juice kashira katudde wali bambi buvudde Kampala kati gwe Black Sugar ajja kubuuza emyaka egi Shalom mwanyiza amatooke kichogezako gamba lindako ate sagalo nekaniranye kichogeza gamba nti nze singa shira gashumba obukulu nze nsobola n'okubegirasi waneno zine sawa nze singa shira gashumba bane kubeera ng'oli muto netechegeza nti n'oli muto tomanyira mukwano guno mubiri gwange ndya bulungi fefesebo batuwa Kawandi Gate Black Sugar ate n'okubeera omuddugavu techegeza nti oli mukulu nedda bane esimu sango no Black Sugar Shalom togenda kundaba mukamwa tojja kusebo kiwidde wekiŋŋambye mbusimanga shira gashumba ne bakatuuza wali nze nsinga shira gashumba obukulu nze omusinga ewa twete birth certificate naye aleete tuzireete ewa tuzireete nze shedda kondete birth certificate yange waneeno mama ofuna dina nobera mukadde nedda olwokuba nina amatako tojja kunenkana nze n'abantu mukwano just because someone is tiny bwe mutwe mugenda okukwata ekubo waneeno mutuzaze ba pink olwokuba katono kampe pink omuzaala muzaala mpe kitawula oba tampite maama we temugenda tetujjoga sebo omuddugavu aba mukulu omunene aba mukulu no gwe malnutrition tojiteeka ku nze Chama 18 Black Sugar emyaka gyange gyekadde kankumanyi olaba n'obuzibu buli obulala obuzibu tufunye wanene Kampala bw'ozaala oba mukulu omuntu nakwata togenda nze kummanyiira omwaka gutabudde omuntu mbadde sikawulire nakulungi paka kati nkyakawulira nkeddiŋŋana bwe kati omwaka gutabudde leka nkubulire Jebbi wanene mu Uganda w'osanga omuwala ow'emyaka 2 obe 19 ng'azadde ng'owasatu yakwata olubuto ne lufuka graveyard olw'okuba nga azifukumula ye naabanga ye mutolo okuba nga tafulumanko ku kiwanda nedda me mukwasiza abantu mbizigo ne beesiga ebizigo beekalabudde beemazeewo olw'okubanga omweru aba muto olw'okubanga omweru aba muto abaana mubookeza balina obugundi buneeno amatako amaddugavu ku mubiri kubanga eno wansi wakabina abamu ababeerayo n'obutulututu teweeruka amavivi ga black abantu mubafudde mirinda na fanta because they want to look young byonna bivudde ku point egigamba shira gashumba mbwe Black Sugar osenga shira gashumba simusinga shira mwana muto simusinga oba muto oba atya shia musinga wo muto kiche nali nkoze kyatakula nko kuliko okuzaala ate nga tuiza n'okubeerawo nga wablandeka tokiddangamu ne bwendi banfudde tokiddangamu ekyo nkimaze tekisoboka tokiddanga namu
tulete skini twesune inze naye tulabe eriwe ddayo amangu neriwe rawo kutuka kukulususu siya mama banayi buli mkazi nedda bwenje wena ulidawa nena bavuma gundisha isimanga oyo mkazi wa Violet ambu mubyo lokubanga muddugavu ye Violet balabikira bulungi nnyo Violet mulungi asinga mukazi omulungi Violet mulungi asinga Shairota tubafule ebisolo tulabe ekisolo kye bali badde Shairota yandi badde gundi mpunu akakana bakote bakateka mu sente olabe tekaswa kuvaayo ketagala Charms of Capital otolokose okanyemu nedda shalo samanya tiwanindo linakuweruti samanya nti obadde n'ekintu ekikudi ku mutima banaye nedda nyambibwe nedda banaye gavumenti enyambe n'ekisusse banaye bwe nazaala saza musango okubeera omuntu ate sipulanira yadde wazaalira ku myaka 10 tazaalira ku myaka 10 sigenda kugera ku myaka 10 ze myaka gyongimanyi kubanga eyanzalamu omusajja wokubiri gwe neebaka naye obulamu bwange bwonna lwaki olimba body count yo sigirimba agimanyi ankwatira ku magulu kale abeerayo nankwatira ku magulu ono nakwata eno side nakwata eno side body count joyina yeeyo bwatyo bwogigadda nga bogedde ku myaka mbwe ekyemyaka si kyeninako obuzibu ogamba Mushira Gashumba akusinga obukulu ne bwata Bashira Gashumba mugenda ssanga wanena akayiringu olwokubanga keeruse kabeere nga ekyo kintu nkiterese nnyo omuddugavu aba mukulu azaddeko aba mukulu n'omunene aba mukulu abanene mulabika obukulu tukonzibe mulabika obukulu abanene tukonzibe olaba before I meet a lot of people who tell me but you actually look younger in person because bwemba omuntu ansanga like in person aba kulaba face to face waneno otaddeko wigi sometimes you've worn makeup okitegere bintu bingi siri shalom if you ever in your whole life try it again ngenda kukumalawo ne family yonna n'emizimu bagala bagamba nti bakulu omukazi omwaka gumutabudde eddakiika 10 nezi alwanyisa bukulu sina bukulu bwe nnwanyisa omuddugavu ye mukulu omukazi nga muddugavu alabika obukulu wakubye nnyo omukazi nga muddugavu alabika obukulu shalom nga Mutendize singa shira obukulu Oshira Gashumba omusinga obukulu shira mwana muto kugambye twete birth certificate eyiye buli omwaji ina secho Uncle Gashumba nkola naye ngenda kumugamba kati genda ne ku radio 4 on air talents I'm the youngest gendawo I'm the youngest because okola ne ba Bina Baby ali myaka no tuinaona abana abalala you come to our Bina Baby mukulu Ada mukungu ali mwana mu musanvu Ada mukungu mukulu ali myaka na musanvu kati nze nina 3 mweme katata nza singa Shira Gashumba then Onosmosis lwabi kali myaka 42 anti era kati kye kizibu omumpi aba muto omutono aba muto omweru aba muto kyatandika ddi ewa mu Uganda nedda nkiganyi sebo chimpaddemu emyaka 2 kyogamba myaka 2 ngenda kubeera shalom myaka 2 sugar oganya ba kubuuza anti munanaza omufu nga Shira Gashumba bamugamba tula wali tula kwa muto kola weka nze mbimazi tekisegungiya banya Sky Soldier no shali wange oyagala ku ate mugagga wange ntegedde ensonga yo no si kigagala mazima Sky Soldier woli njaga atwe Black Sugar emyaka 2 obate bambuze mu kuziika nedda mama bala so kuzinga nze nokuzika sizika tagenda kujja wallahi nze nokuzika bajja mubuuza wa Black Sugar oli mu kugejja kati ogagejja fanye mama fati kati kambuze ng'omusiru mama cafe bwengejja nga neyongerako emyaka 4 buli lwengejja you're going to look as if ngani mama cafe abasaluni shaming me by the way shalom gwe bonda baboti nkulabikira buli no you look fine nati ogendo ofuna omukono kinene tewali mukono gwe wana kumbiri wange kirika kinene kabina ne wano period kwano tudde kwekanga mwenda bebiriko ebinene kati kye kirali kinene golabanga ebbere likulukuse teri nnaba naye ogenda kukula mumpawabire ku police kati no kakati ngejja nnyo me and my body, we are not willing to do any exercise. We are not willing to go on any diet. Anytime I find pizza, I will eat. Anytime I find chicken, I will eat. The second kubeerawo mukubanga ndeka shalomu ndibe ekyo nkikusuubiza kasita daddi bwembeere waka nga mpitawo nga gakubagana awulira essanyu ana kyakola
tisi wa china chakola ate ovanga aliwo lwa butagani nenga munyuma kwa gamba ndabi ojja kunyizaze muteke ku simu esawa zino Shalom ate bawa munno bawa mami nabakole mami namkoledde ne ka video ejo akamwishigira birthday ne shugo ojituka bajja kuloga dogo terinkwata yituka waleri neligira nelichusa destination era zo omuntu lwakati oli mu group ya mawulire buza Frank Antani omuntu enaina anyiza omuntu balopa babikwasanze ono tumukoleko inze wange teri ebitebe lwaki wakulenta kulaisi ne kubanja gwasima n'ogamba wanyombedde bulungi gwasima n'ogamba sugar wanyombedde ondagiddeko bwelero lwogedde ku myaka amasikulako sugar ng'otabuse bwotyo ekyemyaka si kyekizibu. I'm old enough because I'm a mother. Buzibu bwe akakantu osobola okazaayo kkono okawulira engeri gy'akwogeddemu soose nenki nsoose kiwulira nema nenkiwuliriza pakati kakyawuuma ngambye ekyo gikutabudde bwentyo bwe nasanga nakawala akalina ebbere ly'ekisiraani buno obubeera obukonera kuli eri kati olw'okuba nga otubeere ennywato ziri kuli muto otubeere twaki otw'ekisiraani tyo tuba tutya tubanga Shalom alina ne Shalom alina ebbe jebbi yatuyina kati nga twa mukazi jebbi anya ebbe y'ekisiraani bata nali simanyi leero ntegedde nti Shalom talanko okusaidi yange ngamba ebbere lya jebbi ku mukazi kuba omukazi osobola kweyana bbere bweri tokitegedde nja kuba jebbi oluyi kumpadde n'ebbugo ani naawe nze kankugambe mbulamu bwange kakati kagambe sagala musajja mutono banyiga obugumba bunene obw'omukiwato sibaagala omumpi ye ayinza omusajja munyarwanda anyabba bwaki ate nze tonyongera bwe bawestana simanyanga abyalimaana musinguzi toleeta nze wenjogerera naawe gwelwakyo omusajja alina mukusereta bamumpi omusajja akola kya omusajja alina sereta bamumpi jebbi basirikeko tukole omusajja alina sereta bamumpi era oluba okuwa sente wati omulabanga wanvuwabwa abanga olabe gye mikiga nanti gwe okubanga okola mu tawuni okulembeza sente kozi okola mu tawuni you're money minded. You don't think about love. You don't think about that you're aging. You're going to grow old with. I will repeat and tell you this, Shalom. Jehova ne jebulago omusajja akuwa sente tutegeera na mukwano gye guva. Teetagana kwogera bigambo bingi. Can't you be there for once? Anti nkugamba Shalom, when you give me money, nkulaba bwenti n'ebirowoozo bibi nabina ne mbitegeera ne mmanya n'ekyoyagala okuŋŋambira ne nkugamba yes I do. Nga tutawanyi yadde okwogera oyogeza maaso mankiraba mamanyi kyowulira mbamanyi kyolowooza kyozzaako kyoyagala okuŋŋamba byonna byoba oyagala okuŋŋamba kati fe omusajja omwavu tafune ku mukwano afe nakugamba omusajja omwavu simwagalira actually okufa kwabwe kuteera n'okugula essanduuku naye mukwano gw'omwavu nze siina nze mukwano gwange mwavu tebakikulimba era ndi fake friend mu bulamu bwo era nze nkukongola bw'oba mwavu zesusaako mukwano gwange sikwagalangako kati okusinga okwagala abalina sente lwaki gwe tokola sente ezizonga era nzikola kyovola sesembereza mwavu anti buli lwesembereza omwavu Shalom zimpayo ziyinza okutta omanyi navuye leka nekwokyayo buli emergency gwe oinamawo ate basaba obusente kutono naye nga babusaba mirundi mingi oinamawo ekyebiri okimpe ku makya awe emisana mwana sina kudata soko mpe yawe 5 egyo sebiri kitundu awe kawungezi nina muka emergency waneeno ne bayina ke bakozesa simanyanga mobile money gani simango bakiki ekiganyi network bikoze bitya shagala bagala mpa yawe omutwalo si 3 kitundu ogenda okunzi ko lunaku nga buli lunaku akujjamu emitwalo ejeja omwezi oba omuwameka kati omuntu omwavu teyalifudde nakufa because tuba tugenda gula sanduuku be basondera yalibuzengawo bubuzi nga mu kiwezi no hard work teri kulima teri kumunaaza oba n'abavu we bafa tubakube nga abeetuze
afune kiboko kye kyakubeza mbulamu bw'ensi eno nga tukola ngo omwana kyayogereza bakubekiboko afa bamukoleki bakiboko ngono abeera yetuze bakiboko n'omwavu bamusemule kiboko bakuba omulambo gw'omwavu embooko bamuleetera kiboko y'amapeera omwavu bwafa bw'aba nga tabulewo nga bacwezi bakiboko ogenda kuddawo abantu abawa bankolera ki bali bandabyeko ewaabwe tebampa omunnyo nga ngusabiriza tutubira ku mizigo gyegimu nze nina n'ebintu ebimu bye mugamba simanyanga ate abantu nze bankolera ki abantu abaavu kati ate abo tebalina na mugaso mweno nsi omwavu ate oba waliko omwavu kyova wakyawa obwavu nedda mukwano oba akulira mu bwavu let me tell you, you want me to take you to our home lwaki owalana nnyo omuntu nga mukama tannamuwa mukisa guli kwanza ensiraamu muntu gwenda namwavu muleke okusala ebigambo ku mukama just abamupreparinga akupreparingira ku myaka emeka mpaka kunankani someone is 60 years old and very poor and wretched waiting for their chance abantu abawalangalanga edda ne bafuna miracles byakoma kuba Abraham ezinyunyula omunaku zo teziraga bukera ku macho omukisa gweraga zimale kununulibwa abavubi bagwedda you're going to miss out on good men because there is no good man who is poor. It's my sister, listen, you see Red Flag, Red Sea, Laddu. There is no good man that is poor. Because good man yagenda okukala katambo simanyanga alina amanyi g'ekisajja olwokubanga avudde wa Shalom, then teriyo kiwunya bubi nga ntuuyo za mwavu. Ekyo nkikusuubiza. Bannange nedda. Ze zibeeramu simanyanga kabuvubuka. Unosanga omusajja omukulu nga awunya kavubuka tabeera wabavubuka. Bwavu. Someone very old owunya kavubuka. Lwaki owunya kavubuka nga wayita mu myaka gy'obuvubuka? Bwavu. Mbulirayo omugagga awunya obubi. Mbulirayo omugagga eyagwa eddalu ng'ali ku kkubo. Gye bali abagagga bagwa eddalu. Mumpe lunya abano ensi ekyuse lunya abo omulalu omunyankole nabo omulalu nga munyankole naye simulabangako nabo omulalu nga munyankole n'ekyewuunya ate n'omusajja omugagga talina kubeera bwezi mugagga ng'azikuwa weewale nnyo batulina omujuni tebazifulumya agula bbi ate nayiro tasikalaaga bayiga sauna neyanzizza bagula igo bagula tasikalaga pirusina emyenge gy'olwo okuwulira nga jadda bo gye bagula kunywa kugangayira awalyoke ate ekyebbeeyi kyabbeeyi buli munyankole bw'atamiira balina oluganda ku Museveni. Actually, I can tell you tomorrow I'm going to see a certain son of a brother to Museveni. You know, my uncle is a brother to here. To hell with the people. I'm omusajja omunyankola atamiire asobola okukulira buli kimu takuwadde yadde nusu ebyo tulina omujuni blessed tebagaba sente atajja abanyankole ate balina amanya ate awo abanyankola amanya prosper naye nga ta prospering ambulamu success naye nga tali successful Vikita nenga ndio jamuadde twaje kwekwa mu nyumba balina amanya tosobola kusanga mukyoli nga bamuyita saa kusanga mukyoli nga bamuyita Nobert alina kuba westana munga yochenge Nobert kizibu alina omugisha Nobert Cosmas gego so mukwano omusajja omwavu is a red flag my sister sina red flag a red sio bagiyite laddu so tudde wali twagambye otukkiriza side chick yakoma ku myaka 25 nogamba mbuozalira omusajja you cease to be a side chick oba ofusa second wife because nawe otandika okusaba ebintu first wife byakola ki yasaba bwabanga ekyali let me tell you guys reasons why men get side chicks is to get a peace of mind abeleke wantu batwa mutusaba sente which piece of mind is that? Shalom, let me tell you, you will never just sort of kusanga msajja complaining omukazi side okwa side chick said they give it willingly. Teba simulina sente. Abangazi twala mu church nga za Pentagon nga akimanyi teri yona ikanzi twali. Yo musajja nga wo omukazi side chick chi sente. Okitegeera willingly era teba tosobola kusanga side chick nga amuyombesa ze bamuwadde zezo. Yatesera nakuba ntono. Oshagera reasons why men get side chick they want a peace of mind ayagala ko environment etalimu gwe nawe jawaka akadomola
waliwo omwana waneno pampe bagizingidde waneno uchegere like that environment where it's just you and that person naye abeereka watambulireko mu boxaye mu lubuto lwe omusajja ne waba side chick nga jambaddemu it's okay musajja abeerekaawo ng'ali free alabeko ku byayagala nga tekuliko ntino omwana ayagalayo kulaba Nickelodeon Cocomelon okitegeera. That is why they get you when you wake up one morning and get pregnant for that man. I swear to God you cease to be a side chick because otandika okusaba ebintu n'oli byasaba nawe oyagala pampa nawe oyagala ekikebe kya Kawandigeti nawe kati oyagala simanyanga sente za antinento now obiwaka byasaba now that is a second home. You cease to be a side chick. Yes, era nkusuubiza side chick tolowooza nti omusajja abadde akwagala nnyo tasobola kuzzaako bonna omuzaalira w'olufunira bwoti bwe paba nga bafunayo shuga omulala atagala kuzaala. Yes, kati naawe otandika okusigala ewaka ono nigwe batwala kuvumbula ne mu nnyegenyege. Because kati second wife. Yes, because kati omwana ogenda mulekeraani mwana akaaba mwana alwadde jahiliri wakaaba kano nawe otandisa okuweereza ebifaananyi bya bbira baka yapamye leero yapamye wa green leero mulimu buno obuwanvu abakazi bazefaanyi bya kutidda nnyonnyola gwe yasulawo omukazi Dulino yabadde addukana nnyo naye kati aleeseyo omuwumbo guugwo nakuweereza ekifaananyi kya bbi no kati omukazi akuweereza ekifaananyi kya bbi side chick akuweereza kya bbeere wawe oyagala oli aba mwana wo anti nkubuuza wawe oyagala olaba nga kyati kyenuma kebe ako ku ssimu y'omusajja olabye ku kyati ye n'omukyala mulimu bisesemye simanga wanene asesema obugale bwazimbye yamize akantu yakasesemye nga kalamba okimanyi nti omwana simanyi oba tagaaya ebintu apama biramba bannaayi bashuko gakutta amaka gaffe ogaturekera bashuka ava ku maka gaffe netajja mufumbo. It's okay. Hi Mama Jaden. Ekyo baana bagamba nti side chick w'omufuna alina okukwagala n'akwagalirako n'ebibyo byonna n'omukyala ne mutwaliramu n'abaluganda b'omukyala olina okuba nga bulaba bwoti ku mami ofuna essanyu because biri byakolera nawe tojja kusobola kubikola okitegeera buli omu abeereko gyakola ki gyali. So kati olina omukyala wo kuba dictator Amiru mukyala si side chick. Si side chick because I know omwana taba side chick era naye kati naye aba ayagala nnyo attention ngeno gye bafuna in case bwe bange emuwereddwa era obawulire ennyombo z'abakyala ozimanyi era omuntu afuuka second wife n'asaba essente z'omwana ne zigaana era ate abeeno baana abeeri be baana bakyogera abaffe banaasoma kati nawe olwotandise nawe okusina omusajja awulira ng'omusina era essimu yo kati agiraba n'agyeraliikirira awatagala kunsaba ki tasobola kuddamu kugamba tugende tutuleko ku Kevin we have a meal because olina mu third party now you have to be home and nofumbira omwana and then I don't know who tells these abantu abasinga abatuka ne bafuka ba second wife nasigala nga looza side chick abakyala ani abagamba nti nno olwokubanga bakosiza bakutadde ewaka naawe kakati tokyakkirizibwa kukola njala tokyakkirizibwa kwambalako bulungi anti nazaala abaana kale ndowooza abange we namala obbazaala nabamira nanti gwotali side chick I don't need to be a side chick. Toina taata w'abaana tokolaba okola enjala ez'empanvu nejenkolera enjala mbeerayo n'abantu abali responsible musawo najja nakola enjala ze ez'omusawo. You don't need to do nails like mine empanvu just osigako akatonotono ansabaawo nyetabanga zajja ebbi ovudde eri luli eri nga okyali side chick ng'omusajja wajja olina ka apron kofumbiramu emmere natolina munika ng'osulako ka apron olina gloves ebintu esepikyo gijjako booti naye kati anti nazaala bw'ozaala kati bweshuga wozaala ebintu bikyuka anti nkugamba how do you expect this man to still give you the same amount of money he was giving you before bwebanga kati osobola okusiba ebitutwa bisatu mu mutwe notekako ekitambaala nazaala tukolerera batusevinga abaana tunazimba dde nga kyatutumalira mu saaloni mu njala black sugar ate already wali side chick nze nakugamba shalom nze leka nkubuulire I am that woman who is not going nze sigenda kwezimba na musajja yenna ekyo astagfirullah nze sijja kwesimba na musajja ogenda funa obulwadde
ngambujjawa ogenda fuuka malaya ngambujjawa nkubuuza kubanga I've told you nze nkubuulira lwakuba I don't know why people mistake okubeera side chick okubeera nti woba side chick olina okuba n'abasajja nga bataano. No, me I'm faithful to my married man. Until we fail, to my married man. You're faithful to my married man. Until we fail, nera ngafuna omulala. Kinaakomawa. Ekyaki. Ekyo banga ofuna nno. Goloza bagenda koma okuwasa. Zine mbaga buli kaseera oba mujjamu ng'olaba emmotoka sigundi we zigundi n'ogamba I'm coming. Tumanyi no bawerekera ku mikolo gika tuba n'abasajja bammwe mu kasiki. Anti gobeera wamu. Gobeera wamu. Baside chick. Esh. Mama oli musajja, haven't you gone for a bachelor's party? Togenda nko mukasi tomanyi bibeerayo. Olina okuzina ogusembayo. Era bakuletera n'ensolo. Ne bagamba mikwano gyo. Weeyagale. Ne ku mikolo ffe tusinga okubaka ebimuli ebyo bye mukanyuga. Baside chick. Mbaka ebimuli nze. Target. Simanyi lwaki ebimuli binsporting ejja tebalinga baŋŋamba mbu baka ekyo ekimuli bakuwasa. Gwabaddako. Oba tukuwa eddagala. Tukuwa omwogoloolo gukwogoloole. No. If I'll ever live with any man, we shall still live in separate homes. In Chimanyi, let me tell you, a lot of men, now women kambabuli, a lot of men have their hideouts that you've never known of. Nga n'olusi tagenze nakubeera na side chick gwemusubiriza kuba nayo. Nga n'olusi tamulina nekye sayagala kubeerako eyo nga yekka alowooze ng'omusajja kati omwezi guweddeko renti anadda ku masomero atoba nayongera okujjukiza abakyalo omusajja okukukyawa takukyawa olw'okuba ng'afunye omulala. Takukyawa olw'okuba ng'afunye somesa era abakazi batera ne babuuza kati ndowooza oba wafunye malaaya kyeyo nga tebanga nayo saze ali mu A&B basaasirise alowooza njewa sente. Men are these people okuleka ng'ofunye omusajja mukazi ba Sofia ba Brenda benakugamba bebabalekana abeeru. Tabanyongera. I don't know why brown men think they are women. Chegendereze, they are the ones even bebasinga n'okubeera bagge. Abasajja abeeru bakanyezi TikTok sound bemula bati who told you that you're women? My friend bogenda okufuka oyimirire okwato nankaniyo oshegera. So like I was saying, omusajja bwakukyawa sitteeka nti okukyawa alina kukyawa nga alina omukazi omulala nno. Asobola okubanga atuuse waatuuse. You know men will not. Era abasajja basinga tebasobola nakugenda gamba mbu batwawukane. In most cases ne kuba filing a divorce, it's a rate y'abaami ntono ku y'abakyala. Akuleka n'abeerawo mpaka ng'ali awasabira agamba naye leero bw'ayomba singa ayomba n'angamba kati ngenda. Era nze mbikoye kanve mugana mata wokyogera boti nti nkoye ate osigala okiddigana nga wali kashalumu mu mutima agamba singa abisiga n'agenda. N'ennyumba gy'ovuddemu gy'onobye n'ovaayo n'atateekamu omukazi mulala. Okategedde? Kakulu nnyo abagezi. N'atateekamu na mukazi mulala. N'agibeeramu naye nga just awulira. Ate owolokose. Because when women marry men, atuuka ekiseera n'alowooza nti they have to get involved with literally everything by force, by energy. Chimanyi nti guba musango omusajja omufumbo okugulako akataka ke natagamba mukazi natekawo ennyumba ze zapangisa natagamba mukazi wazimbira gundi wazimbira zimalaya zo lwaki twabimanyako my gundi kuzaani kusente zaani because they want to keep track yazimbe kino kati njagala nnyo omukyala nga amaze bulungi okulembera ku bintu by'omusajja ng'agamba nti kino kya mwana n'omwana abiganira agambe byange because the excuse bagikozesa nti bibe nga biddawuwe n'omwana agambe nti byange tetemagamba nti byange okategedde. Your men are going out to sit with boys just atulege ntambe abeereko ne Shalom and the whole group oshegera. Me, I've seen you guys almost on every event. Ola kulumuna ine don Chris ne mugama kalaba abasajja ngawo bala retwali ku ewaka. Era mwali mwena mwali basajja. Mpaka yajja. Era naye ababuza kawo n'agenda. Naye nga ne mugamba kale papa nkubuulire. Bonna ngawo balabaawo. Kulina okubeerako omuntu nga mukazi we mu mutima gwe. Alowooza.
ogenze mu kivulu ogenzeyo no ate bambe obwala bwo ku TikTok obulage ennaku babusazeeko ebigambo kuno ku mutala ali ne bu TikTok olwokubanga Shalom yakozeyo interview ne Shani Lips oba omaze omulya ekyo nkikusuubiza kyo kiba kiwedde ffe batulisiza abasajja nze nina n'omukazi eyantextingako nali mu relationship nga naye simanyi nti njirimu nga ne pate nga n'omusajja simumanyi nti bba wange omukazi nakweza message bubi nnyo mugamba sure you're talking to the right person nga gava ku bba wange soka nembuzo gambye gwani what is the name of your man muntu no wa makulu tegezo ina banji no muntu wa manyi no I wanted to know so that I know is it jono gwenina kubanga ono ye mame mukakamu ate simutambalanga I don't even know if she even katino mami nafani wange neshuka kankubuze how do you react and feel onaku lwokizula nti obawo anayo side chick tasobola kuba naye nakugamba yaba mulongo wa bba wange tasobola how sure if you find I'll introduce you by the way to my man one of these days oli musanga n'omukazi yenna taba yeye bantu bafanagana ku mutala kuno tebemanyi Zaira baby nafanana Rachel Ray katoyinza okulaba Rachel Ray ati katoyinza okulaba Rachel Ray nolowooza Zaira baby nogera nolopewa bawa Zaira baby tinamulabye no Rachel Ray na hips ane bere don't ati ono muto I think she's an adolescent bijja nasinga wanda bako mu 2013 sibuli muntu ali mu adolescent bafuna hips amuzijja ku Shalom amuzijja bukulu nasinga nako mu 2013 wali muto nze nange nali sisobola kukkiriza no I was in school wali mu class 2013 bale byaka yatandikira tudde ku point yaffe wali mu class natula P7 mu 2010 oli muto so I want by the way abachala abafumbo banyigire nengo lusibe mbagamba bibayambako funayo mwezi gumu omuchalo omufumba ali eyo kyusaamu ebintu bino wammanga musajja baba akomyewo late kati kagamba omuchalo omufumbo kyakola musajja nageza koma okusaa mwenda ajja n'alugula olugje n'alukubawo n'agenda neebaka n'atunula eri side tugeze musajja asabye emmere ndoza gy'ovudde tewalidde mbadde manyi oluddeyo ng'olyayo oluusi waba gimuwadde n'agimuwanga era munyiivu n'okumuwaako n'akola ki n'agaana ene waffe side eno biralamu wonna wojjira you received otandika okuliira ku mulyango paka ate olya bwonywa basadi ki yes nze njagala omusajja yenayina ali eyangambe nti naside kiki yambuzizza ovaawo side chick tabuzo taba na feeling wolabikidde kyekyo we receive many ng'omwoyo omutuukirivu omwoyo akyadde the Holy Spirit wategeera sente ezo sente zikuogezebyo nkutidde the Holy Spirit has come no era kati awonyigira n'ogana okumuwaako n'osambagala n'ogenda eri oluusi neweesiba nnyo ku baana n'obeera ku baana aba ali awo agenda okulaba nga location yange ndi ku Nonevi ku status olaba wemuwa program najja ku Nonevi kati netubeereyo mpaka saawa 12 netugenda nga tukoye oluusi n'okwegatta netuteegatta kuba tuba tukooye netwebaka gwe n'okomerera omusajja wabendi ku musalaba naye singa mukama akwateko nakwata engeri gye ndabamu abasajja najwa buli mukyala n'okufa tekuliiyo nze mbasuubiza nkibasuubiza omusajja yezira omuntu don't be so complaining omukazi wewaka don't be so complaining gwe buli kimu kikucomplaining si mu bwenvuga buzibu bw'abanga ali ku laptop ali mukola buzibu bw'aba nga tali ku laptop tali mukola nabo buzibu like literally everything. Okay, what do you want? Oshageera
agambye sigenda kwenda nfunye omukazi owokubiri abeera gindi buzibu teri kibinga gwe Shalom kera kumacha era nze abasajja bafumo bawagira okweka abakazi abalala because that day the woman finds out nti waliyo omukazi omulala okuva n'olwo tolifuna mirembe ekyo nkikusuubiza era nkusuubiza nti ekifo kyogenda okukyalamu bakiyita butabika singa okera kumacha omukyala you know women will lie but at least ko mu kifo ky'okwenda kamanye nti gundi naye munnaali lwaki tegera bwati bwe papa funa admission fees z'okugenda ebutabika ate bakuteke mu VIP kubanga eno side wabirayo abakuba amayinja z'okomekerera nga kisusse. That's a depression case straight away. Let me tell you, women don't want the truth. That is what men don't know. Tetwagala mazima. Nenga atajja kugamba you're not honest with me ngamba amazima buli lwakugamba ngamba amazima bakugamba nimba. Please lie to me, babe. You're over telling me the truth. Ojo mugamba mazima tamazima gali nti sikwagala. Are you meaning it? Nze nkubuli. Are you serious? Obada yagalo ganga kwasobola kugamba all I need to know is the truth. Tell me if you don't want me I go. Omala okutoka bodi. Boba twanyagala lwaki wali okola bwoti no gamba kati obadde oyagala ki. Aende kufuka omusango obutamwagala. When a woman tells you nti ngamba amazima, please lie. Ngenda kubaleta rule number eyina kuba rule number 5 mateka njabiba langa Skypins tours and travel tutwala abantu ebweru tukola visa application tukola passport processing abantu tubafunira emirimu ebweru tubatwala ku vacation nti Shalom ngenda ko ne mama Jaden we are going to Zanzibar upantanya motoka mu Uganda n'abalambuzi n'abajja okulambula Uganda nga baveeri those are services that are in Uganda oyagala kugenda kumanyira ko bakukyalo bagamba tojja kusobola nofune ekirenjiro ovaawo si kimu nogende ebukanaga n'obajoga emityana noyimirira wakiri gwe wole sati ku Shalom nogende emubende bagawuye muzukulu wa Ezra Kawesi wakiri bakirabeko omulundi ogwo nze omanyize nandi murenjiro ova kyova nagambye fake it until you make it a number Skypins tusangibwa ntinda kwa Runa Mall Flo namwe yes omwaliro gwa kusatu tekuliko shop number Flo namwe yes then oboja tukubira ku namba esimu 07070707 onye mukozi gwe nakaba ni namba boss we mutwe ne tujja binyonyerezaako namba ya boss obadde ku Shalom 256 siba bulungi kweraba